Kyagulanyi ogenda ku malaalo golo number 1 yabalango golo number 2 yaba abateeso ababulira mu Obote golo number 3 Western yonna y'Obote eno bazze kola kiye wa President Museveni Busenyi yonna Igara Lukunjiri Obote Nyamurunga eno bali ku kyeyo Obote nalabuka olwale ne yasimba ne President asimba wati Museveni aza kuddamu kufuna muntu ngali mu nkole ng'Obote azze tasobola kakati guvunenye ute Kyagulanyi anoonya okufuga eggwanga ng'agenza okunoonya vote y'abasajja abali emabega waani Obote yes mwagaladde mwakola ensobi Buganda gyakole yasooka okwesibirawa mu Buganda yes Kyagulanyi akimanyi Obote mu by'okuba Buganda ne aze eggwanga Uganda okuligatta n'okufuna obulumu ankole ne mwande abasajja olina okubeera nayo ate tujja kulwana ntalo za nkomeredde Qur'ani etugande ku mugongo gw'omubi ogenda kuvaako omulungi nze sirowooza nko nti oyo Murasta ayinza n'okutuuka mu biseera nga n'ensi eyinza omukola ki muwuliriza etya saakirowoozaako nese mutu yagamba teyakirowoozaako wallahi waliwo abantu okwesiriwaza n'okwegeziwaza kubanga banoonya simpase z'abantu nti bali ku principle bonna bayaayi abamulikaawo namba esinga obungi okuggyako musajja we Nubian Lee eyamugamba tuyingire wali yeyeka n'abasigadde bajja mwegattako bwegasi nga revolution z'abaana bwe zikola ki naye mu ntandikwa bano bonna entalo eziriwo wakati w'ab'ebitiibwa Baseggona Bampuuga baani bonna they went there kukuba kyeyo tufune kaadi tutambule ebintu bwe bikyuka olaba biboogera era bakyukirawo nabo olaba ebigambo bibamwolekeza kitegeeza nti bonna tebagendayo nti baali bamwekakasa no surprisire agenda akyusa goolo ne bagenda okulaba nti owaayi nti empicha omusajja alina buteeba twate tukimanyi twabali tumbalirawo nti obwogi buli walala so Kyagulanyi sinza munenya kugenda ku malaalo no okujjako nga tayagala bukulembeze naye bw'abanga kyayoge yeetaaga n'omuntu yenna anaagatta eggwanga entalo zirina okuvaawo ezimu okitegedde entalo zirina okukola ki okuvaawo ezimu eggwanga n'olitambuza lyonna nga liri wamu Obote yakola ebintu bingi siri kukuba lubiri ng'omuntu yakuba olubiri naye ebirungi bibisinga ebingi yabikola naye wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa kusaasidde ofiiridde olwaziza n'okusoomozebwa okulala so tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media ze Matiya Sekanjako nyina Haji Muhammad Kizito Kaloole tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda sooka kubuuzeeko munnabyafaayo muna NRM mutunuulizi era mugoberezi wa nsonga Haji tukwaniriza kusaba obuuze ku bantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abatuwuliriza naawe mutabani Sekanjako naawe nsanyusa okuwuliza okulabako banga libadde ddene bangi nnyo bambuuza ebintu bingi naye bannange oluusi obudde sibulina yes bwe mba nfunyeyo akadde akatono nkikola mikutu mingi bagimbuuzaako nga tulabika bankubira amasimu yogera ku kino konzire nga time yakyo bweneeba etuuse njakukola ki naye nina abantu bennagamba batabani benne bagamba bannange nti owulirizanga nnyo bye mba njogedde n'olyokoza mu komenti abantu bajja ne babeera nga bapapa njogera kungo nayita komenti y'entulege byawukanye nnyo afazaali bwe njogera kungo yogera ku kapa is the same family naye tuyinza kwogera kungo n'oleeta entulege oba oyawukanye nnyo ku kitu balukola ki oba tobitegedde so naye nga mwebali kuba mugezaako kukola ki naye mutekinge time ate ebintu byange sometimes abamuli bibatwalira obudde twayinza okutwala ewiiki 3 n'ategeera kyenalikola ki bangi bayomba ogenda okula nga ate akuweereza kamezi aga muzeeyi sonyiwa nali sitegedde kyewali okola ki kakati abo obulwadde bukola ki bwebulyawo tweyanza nnyo tweyanzege Haji njala tutandikire ku nsonga ya iseeko akabanga ndowooza wiiki singa 2 naye kirungi tukufunye tusaba naawe gitutemeretemere yeya Obote enkolagana y'Obote ne Buganda nalaba president we NUP Kyagulanyi ng'agenze ku malaalo g'Obote abangi ne boogera bingi
abamu nga bagamba nti lwaki Buganda n'Abaganda abamu tebakyawanya Amin yali komanda mu kulumba olubiri ne bakyawa Obote okutuuka ku mbeera eno. Ekisooka kiki ekikyaye ennyo Obote abantu ne batandika okwogera ebingi nti yalumba olubiri n'ebirala naye ate nga alina gwe yasindika komanda nga tetunaba kutuuka wali ku Kyagulanyi okugenda ku malaalo ge. Kakati Obote nze ng'Omuganda Obote simwagala kubanga bino byonna ebizibu bye tulina yatuukiriza ebigendererwa by'Abazungu. By the way, agenda y'okulumba Mengo teyali Obote. Nedda ya muzungu. Ya muzungu. Obote ekasi yalumba Mengo buli central government eriwe berumba Mengo. Kubanga n'olwalo government eno eriko. Mengo byeyagala si byegiwa. Mengo is a institution ey'obwannannyini ekola kye bayita Uganda okukolebwa. Kowe kundi erisooka ye Buganda. So leka kutunulira Obote nga ye yekka. Ne central government iko olwaleero era teyagala Mengo. Naye nga si ye teyagala nga bo abatuddewa. Naye pulogulaamu eyateekebwawo Abazungu ye batuukiriza. Nga sinatuuka ku kirwaki bakola ki. Obote be bamu ku basajja batandika okulowooza okuleeta enkyukakyuka za Afrika. Naye nga bakabaka baali baziteekawo dda. Bano baleke kulowooza nti be batandika okujja okufuna obwetwaze. Obwetwaze twabulina. Naddala wano mu Buganda. Kabaka yekka mu Buganda bwalemera obwannannyini bwa Uganda. That's the reason why ne mu kusoma nga tusoma ebitabo. We didn't be colonized. We've been protected. Buganda? Yes. Si Uganda but Buganda. Buganda. Netwala ne Uganda yonna kubanga ekyalinga mu Uganda, ekyalinga mu Buganda ya agreement ya binding anga institutions zonna ezaali zikola Uganda. So we didn't been colonized like Kenya. We've been protected. Era twali under Ibeko Imperial British Company yatutwala. Kuba Buganda bagamba ti ozze kuuma tozze kufuga. Bye baleka Bulaaya bye basanga wano. We have a king, Queen yaliyo. Tulina Katikiro, the Prime Minister wa Bungereza. Tulina bodyguard be bali abambo wa Kabaka. Tulina abalwanyi. Tulina ministry ezeetongodde. Tulina ministry y'ebyobulambuzi yali twagenda ku nnyanja. Muzungu tayigirizanga Buganda agenda ku nnyanja. Omuzungu agenda okujjano nga Abaganda abantu mu Afrika basaabala amazzi. Nga bakola n'amaato. Bulungi nnyo. Yatuyigiriza okusala Victoria. Victoria tebangawo. Eyo nnyanja bagiyita Nalubaale. Kakati ebyo byonna twabyerabya tujja tubireeta mu biseera by'enkaaga mu mukaaga eby'Obote. Kakati abasajja bano bagenda okulaba nga bazze nti Buganda lwaki bagikyawa. Buganda yalemera ebyayo. Bagenda okulaba nga Afrika etandise okukola kyo. Omuzungu alina ekyenjawulo. Talinga Mufirika. Omufirika talowooza kijjankya. Muzungu yaje natuka naga nti ekintu kituuse okukyuka. Tuyino kibalekera nga tuvuddemu mu kkala tuba kibalekere mu bikolwa. Abazungu baga tugenda kuwa Afrika obwetwaze. Muyo mu baawera Uganda buki obwetwaze. Amawange 13 gali 13 agatuula. Era genjagala gaddemu gatuule. Agakola Uganda. Buganda Chifudo Muzeza Cholinerango, Bokedi, Punyoro, Sebeyi, Otekeko n'abalala bangi. Begana mawanga gali ku parliament ngo yingira. Abugola bagegana nyini Uganda. Naye omuzungu n'agibako. Omuzungu yabba Uganda ku mawanga gana 13 gali kuki? Parliament yagana nyini Uganda akakola Uganda mu 16 mwemeka. Mwebiri. Yina aganze kangende. Ngenda kubalika mbikolwa nga balekedde Baganda baabwe. Ne bano bannannyini abeeyita bannannyini nabo ngenda kuleka nga amaze bajjamu ebinyusi. N'atuteerawo n'agamba nti mugenda kubeera bakabaka. Bajja kusigalawo n'ekitiibwa kyammwe. Obuyinza abutujjako. Omuzungu. Omuzungu. Tutandika okukola amagye.
abaganda basinga bungi campaign yaliwo tebayingira magye balonda abantu abali mu fuuti omukaago omusanvu etaano ekitundu bifuba fuuti 2 maaso mamyufu okuyingira amagye mu Buganda tebaliyo abantu abafanana bwe batyo mwalimu etteeka eryo bali ali namba mukaago notanga kitaawo n'ennyoko abaganda tebagenda baga nze nyinza okuta kitange n'ennyoko eryo etteeka lyalimu notanga kitaawo n'ennyoko babivaamu kyova olaba ekigambo basirikale kigambo kya Luganda kyali abasirukale abo basirukale kigambo ekyo oyinza okugamba yes be basirikale abo basirukale kikiva basirikale kutta kitaawo nani n'ennyoko era abazungu batugamba mwe muli balangira babakuuma buki bukuumi ne baddira emmundu ne bagiteeka ku geeti naye we muli bwaga tuyingira mu nnyumba tuyinza kukola ki tetwakitegeera abaganda emmundu ne bagiwa kyoli first army commander asooka yali Muteesa bamuyitanga Brigadier Sabani Oporoto yali awasa mukazi muki Muganda era oyo singa kabaka yakkiriza n'agenda n'ebirowoozo bye Buganda teyali badde bwefaanana kuba yamugamba nti waliwo ekigenda mu maaso ew'Obote nzikiriza mukwate gwe president kabaka yagaana Army commander agamba president Muteesa nti waliwo ekigenda mu maaso nzikiriza gwe president nzikiriza nkwata omusajja ono prime minister yes kabaka aga nti mwesonyiwe kubanga yali yawasa omukyala Muganda ate nga akyala nnyo emmengo ne bano batandika omwekengera era yakwatibwa n'asiba Miri yamukwata nga ku biragiro by'Obote ne bamusiba Sabani Oporoto yali musajja muteeso kati ne tubeera nga tetuyingidde mu magye ne batuggyako obuyinza ne tukola constitution ne batuwa ekifo ky'obwa president ekitalina buyinza ye Muteesa era bakibalira Obote era Obote agabwe nalaba nga akutte Bayibuli n'alayira ne mmanya nti golo ngikoze enki kyekyali kituufu si yakibala yali muzungu ne baddira obuyinza ne babuwaawa prime minister era olunaku lumu prime minister yayita Muteesa Entebbe n'amubuuza ssebo Ssaabasajja nti ssebo president nti singa office y'obwa president ne beekwetaaga nga n'olukiiko lukwetaaga onoolagawa kubanga ezo office zaali nnene zombi oli president office ya president ekwetaaga oli kabaka olukiiko lukola ki osookawa n'amugaka ngende neebuuze kuba ku lukiiko bwe yayanja ekibuuzo baga nti akakasajja gakumanyiira kulaba mukamwa bali abataka akubuuza ati ekibuuzo ekyo bo tebakimanya nti otalina buyinza ebyo byonna byonna oli yali atali kumulaga nti obuyinza obulengera gye buli mwali mu clause mu constitution nti kabaka kyanagananga okussaako president kyanagananga okussaako omukono prime minister alina obuyinza okuteekako oba wooli oba toliiwo emmundu yasigalawa yasigala Ntebe eri mu state house 1962 emmundu esigalawa Ntebe kitegeeza mu state house prime minister yasulangayo yalina nyini president yenga asula eyo ennyumba gy'olaba ey'Entebe esulwanga mu gavana bana abazungu ye yasikira ebyo byonna ebintu ebitawaanya Uganda n'ebiriko ba president baliko bibi bisikire si byabwe wabula bo butatuula kulowooza nti entalo zitulwana zino ez'abazungu kuba basigadde balwanira abazungu entalo zonna okuva emabega ye state house erwana ne muganda waayo mu Africa ng'erwana entalo ezitali zaki zaayo oye muzungu kakati omuzungu ajja atandika okumanya nti ekintu kiyidde obuyinza olwo abukola ki abulina era bajja kulwanagana kakati batandika okubeerawo zentalo zajja ez'okubba godi e Congo bano abasajja ba UPC baagala okugyamu obwesigaani Obote abasajja batuuka bagamba batula mu Buganda baga nti naye omanyi mu kulozi mwalimu ekigambo ekigamba tewabeerenga n'abaana buyinza businga Bwakabaka ku ttaka lya Buganda
kati batula bagamba nti gavumenti ejje gavumenti yayo ku ttaka lyaffe Abaganda be batuula abaganda gavumenti ya wakati ejje kuba tulinamu close ebagoba kuba ettaka lino libali ku bupangisa si lyabo Kampala no gwala bali ku renta abuzayo emyaka egitali gisokka gavumenti yaffe ya NRM yagamba nti Kampala tali mu Buganda figiting kubanga agreement ekola ki eggwako Buganda yepangisa abali mu Kampala ekyo tokibuuza yali doleji Mutesa bagamba nti lwaki oba wadde dole mbo basajja bava Ntebe 1953 ebivubi bagobiye kulanda abantu bagende nga bakola ki ebivubu byabagoba sese flies bajja mu Buganda basaba mutuwe tukolera lizi batule Mengo aga nti omusajja atuwe dole mu Abaganda bagaana Tesa baganda edda tujja kuba twafa ddala bagenda gamba nti wali waabwe bali babuuza abazzukulu bammwe oba wammwe ekibasasuza eddoole emu kiki agreement eno tevwangawo kaakati bano abakulembeze abakyalwana entalo z'abazungu ba President Museveni bagamba Kampala tali muki mu Buganda naye emyaka bwe giggwako yakuwa agreement yagikuddiza ne waliwo oyagala otya kwinti agenda kujja kuwa agreement ya Buganda teriiyo na buli kyonna ekikolebwa KCCA eri ande eri kurento eyina ebintu bingi byonna byekola ebyayawukana ku agreement gye baagiwa Mengo ekyo kibatya mu maaso kyekibalwanyisa okugjawo kye bayita Mailolandi ebyo byonna biri omwo mwezo closes naye nga ntalo za muki za muzungu kubanga Omuganda yalemera ettaka Zungu yajja kubba ttaka Omuganda n'alikola ki n'aliremera era batandika okukola ekibuga Kampala twalina ebibuga ebyo Kampala City ne Kampala Commercial Kampala City ne Kampala Commercial ozimanyi weziri Kampala Road mukwata ogende Kamwocha ogende weetoloole Naggulu weetoloole Ministers Village oweetoloole Kyambogo okomewo Jinja Road ojja ogatte Kampala Road eyo yeriizi Buganda gye yawaani kati eba Kampala ki Kampala City wansi wa Kampala Road teriyo liizi yaabwe bawamba buki buwambi Kampala Road wano wali Crane Bank Boulevard wali zile ekizimbe kyali Cairo Bank awo n'okuka wansi baba mala okubeera mu Kampala City ebintu babigulawa Nakasero oyo Nakasero ayinza okubanga si Nakasero erinnya lyanga siri ettuufu ekituumyawo Nakasero obusero bwavanga eri waggulu okujja ebintu w'abazungu ekituumya akatale ako bajjanga n'obusero okugula ebintu bags balina obusero bwo ennyaanya ezafikkanga musajja omujalo oyo azijja n'atandika ozirengera mu Owino bamuyita Owino nayo etandikwa musajja mujaluwo erinnya lyenga yo Owino yatandika akatale ako Amini n'akakuza bukuza mu 7 mwezi mweta n'akawa Kalema ne Kalema mwali mu bavubuka abatandika okugenda mu Owino gwe bayita jjajja wa Owino mwali ogeranga no mu interviewinga mwali mu Owino gendo mu interviewinga bova kunze bolifuna obudde gendo ogende wa muzeyi Kalema akubuulira Owino ejjeetya beekalakasa bwekalakasa ne bagenda Amina agamukkirire ne bakola Owino kyovola ye yeyita jjajja wa Owino era tomufulumya pokatalako tomufulumyamu abaddewo mwali ejjajja ye katandika katalako sabadde Steboni oba aliwo mu ngeri ye naye waali yes kakati abazungu bonna bajja bateekateeka ebyo Mutesa abagamba temusobola kukola kibuga kya mulembe mu Kampala temulina ssente ttaka lya bwannannyini mugende mukola ekibuga ekikulu e Nakasongola it's a virgin land ng'osobola okukola demarcation nga bw'okola ki okulaba Kampala nga tuli mu conjection efaanana bweti the government erina ssente ligula ttaka z'abantu entalo zonna zemulwanagana n'abataka abali muno ttaka lyaffe ttaka lyange zaali za bujega obwakola mu 1956 abatandikawo gavumenti yaki ya central government nga bakola ekibuga Kampala kyova olaba Bedi Nakasero ewaabwe gye bafuna liizi amakubo malungi ekkubo ligenda nga bwe leetaaga kituufu
amaproti gasalo ngasigalako ebintu naye ffene ewaffe Muyinga obukubo bonna obulimu tewaliwo kkubo liri Muyinga liri gazetted. Buli omu yeekolera kakubo ke. Ebyapa byawukanira muki ewa muganda wange abamukwatako olumu nti azimbye mu kkubo ne bamutwala mu KCCA ne bamuyimirira ne baggulawo omusango oli yabaga muleeta ekyapa kyammwe ekyekkubo eriri gazeeti ng'ettaka lyono liri eri gwe musiba yenna nyina ettaka mumukola ki mwe mumusibira ekyo baakivaako ne bawithdrawing nga tebajja kusobola ezo ntalo. Muyinga road from Kabalagala up to the end mpaka Bukasa is not gazetted road. Amakubo gakola bukozi ebyapa byetomera bwetomezi mu kkubo eri muri Saturday talisalide ebyapa byonna biri muki ekyo abazungu bone batandika okukola Kololo ne bakola Nakasero ne bakola Kyambogo nga bomutunuulira Ministers Village ne bakola Mbuya ne bakola ne nawala kubanga it was a gazetted area. Kati omuzungu n'atuteeka mu eyo embeera nzija ku Obote Obote mu bujega bwe aga nti nfunye obuyinza ina okwataakinga olubiri asindika Muteesa. Pozo ngamba obusungu buva bali bagala mujja Mbwesige bingi ne UPC nyinyi yalegera mu voting out bakakonge baguresi bingira bona bali bagala mu voting out. Usonga kiolo bwatambuze ekibiina sibwe kiri ate bali batandise okuyingira mu skando y'obuli bwenguzi. Amini yali yafuna ku mitwalo gumu oba gumu kasanvu n'omusobyo bakoze diru ye Kongo Obote bafunye sente bazigabanye musajjawo bamitanga ni Daudi Ochenyi alese ekiteeso tubajemo Obwesige parliament yetuula egenda kuteza ku kiteeso ko no vocal evidence ku Amini bagamba Obote Amini wagendera ogenda guwa sindikani ebasoka kwagala kujja mu Amini Obwesigwe yali yatwala mutwalo gumu kasanvu ogwa dollar ogwa pound yo muku batwala ebyokulwanyisa Zaire yene bamuwa mu sente babawa mu sente n'Obote n'afuna ne bannabala ne bafuna. Kati wona akwata parliament yonna bamagezi balakikiriya bayibingira bonna bateeka eruzira. Obote yeri 16 ajja Obwakabaka kasoje obwa Buganda bonna obwo bumazi yakuba Mengo yakuba n'okka bibona bwagira tole bwasigala yakuba Mengo yokka. Kati lwaki Abaganda bakyawani Obote okusingani Amini was a conduit. Obukulembeze bonna obwegendereza nga nnyo ng'obutuddemu emisango mingi nnyo giyinza okuvunaanyizibwa ng'omuntu ne oyinza okugenda okwesanga nga ebisinga obungi bikugenzeeku ggwe kubanga ebyo byonna ebyakolebwa Amini byakola byali badde bimukakatako mubeerako naye lwaki bimukakatako kubanga Obote yamusindika. Kati waliwo ngambye Amini balemererwa mujja mu Obwesige tebabajjamu Obote yakwata yagikwata yonna Obote gavumenti yagikwata n'agisiba bugewe muri magezi balake Kiria baguresi bingira n'abalala bonna yabasiba n'alumba olubiri kaga mu 6 era n'alangirira nze president wa Uganda omujjuvu obuyinza mbweddiza sibwa wabula commander in chief akulira amagye kubanga oli yali akulira amagye Muteesa nga president ne obuyinza n'awamba government bawamba government ng'akozesa Amini. Sijja kulowooza nti Amini yayagala okutta Muteesa siri sure solowooza nti Amini singa yagala kukwata Muteesa yali mulemeddwa ekyo siri sure naye ndowooza ayinza okuba naye yakola password ono musajja akola eki afulume oba Muteesa omanyi yali mutendeke yali musajja mutendeke yayina emmundu olwalo gye bayita ey'amasannyalaze Baganda bakyawane Walugembe Masaka nga bagamba nti yayogera emmundu ye ey'ekyama Obote yayina Muteesa yayina emmundu y'amasannyalaze ne bagasalako teyina emmundu y'amasannyalaze yayina gye bayita LMG emmundu gye batuuka ku bugulu ey'olutambi yali advanced gun by that time eyaliyo litegedde. So emundu yakaba ennaku nga mmeka lumu
I mean, Obote ne escape. But he was a younger man, first of all. He was trained by the army in the British. So, yali asobola ku expert okutoloka. Ekyo sinakyo sinza muti obola nnyo nti tasobola. Naye n'ono singa target yali akujja mutta, yali asobola mutta because he could surround the what? The area. Yali asobola surroundinga. Lwaki attacking nga ava eno. So, ebyo byaliwo. Amin bali basobola okumukyawanga omuntu. Naye yali mutumwa. Batuma mutume. Okitegedde. Ekyokubiri Amin bw'amala okubeera nti amaze Obote amaze okugenda. Amin yazanya paati ezisinga okuba ennungi. Ssaabasajja okusikira taata we okufuuka kabaka. Amin yamuzza okubikka akabugo nga muto mu 7 mu emekaawo. Amin yamukomyawo. Yazza might emikolo okukolebwa mu lubiri. Amin yazza Ssaabasajja nga mwana muto. Yazza enjole. Sigenda kwerabira layini ezasimbwa, sigenda kuziraba mu bulamu bwange. Elayini ezasimbwa nalaba ku layini kumpi ng'efukuta okuba naakulabye. Bagenda kulaba ku njole. Twali baana bato. Naye tetwakkirizibwa, tetwagenda mu layini. Niga twetolola ekitundu kasubi nowe ninga layini. Bagirabira Namirembe wendowooza. Naye layini ezaaliwo. Amin ejo n'akuba ggoolo namba 1 ey'okuzza enjole. N'akuba ggoolo namba 2 ey'okuzza Ssaabasajja Kabaka okubikkako ki akabugo. N'akuba ggoolo namba 3 ey'ogoba abayindi okuddiza bannayuganda obusuubuzi n'okwagala ensi. Ebintu ebyo byagenda byerabiza abantu. Nabaga si yamulumba. Baatuma mutume. Baluganda banguwa nnyo okuteekawo embeera ejjawo ekibi ku muntu ne bamwetaaga. Amin abeeramu ebyo ebitabo. Kati Amin n'atandika okubeera nga abazungu nabo bamutukyayisa. Naye tugenza okwetola emyaka 4. Amin talina musango. Abazungu bakontributinga mu kukyayisa. N'olwaleero bakyakikola. Amin kijambiya. Babuulire bateekewo abantu abattibwa. Amin bye yattanga yabattira bwereere. Wabula mulimu afiira obwere nga basigale bebabatta. Babamuvunaanako. Ekyo kintu kikulu nnyo ng'oli mu gavumenti n'okwegendereza nti under your command wansi eno tewabeerawo omuntu akola kintu mabegawo nga tomanyi. Naye bwe bakikola in a future kikyo. Abantu bangi baafa, Amin baatatta. Nga teyabategeera nako. Nyo olw'okuba nti baafa mu ligimu ye. Mbamanyi. Sajja Kasiita muvubuka afa myaka 33. Basirikale be bakufuna empalana zaabwe ne batolina ttono. Baga nti oli gundi yasse mukwano gwe bamusani amusenti gundi yamusse. Bonaga nti naawe boyagala omunyiza naye alina mukwano gwe gundi. Naawe genda ottene batta abantu bwe bati. Abamu nga Amin si abakola ki. Kakati ebyo bintu bifaanana bwe bityo tulina obyegendereza. Obote kye kimu kyayisa kinze ng'Omuganda saagala Obote. Nga Munnayuganda ajagala Obote. Alina ebirungi bye yakola. Ebiyitirivu. Obote muteeka ku bakulembeze ba Uganda either namba 2 oba 3. Naye namba 1 za Amin. Amin abantu gwe basinga gwe nti yalisanga n'abantu sapa. Ebintu bingi ekyo byonna kyova olaba nti tusoma ebintu bingi mu bitabo naye ebitabo ebisinga obungi isolo gwe tusoma mufu. Ebintu ebyo mbirabye. Abamuwandika baba bali biased. N'obutamanya. Omuntu awandiika ekitabo okusinziira ku bibamunyumiza. N'atawandika kitabo okusinziira ku kiyakola ki. Teyalaba. Kati boogera ekyokuliisa abantu sapatu. Nasulu taliisanga abantu sapatu. Nali ku Channel Street. Wenkulidde. Opposite UTC. Nasulu mu paaka olunaku ebyo n'oboogera abasajja baaleeta ebisapatu oba basabagalaabo baba babireeta byava France eyo. Nga kinene bwe kiti. Nga kirungi nnyo kisapatu ekyo nga kirina ekinyama kinene kimu inchi ezinga 4 waggulu eno. Kati ekisapatu ekyo bwe kijja abantu babyambalanga nnyo okujja mu kibuga. Nasulu n'agamba nti ekibuga tekiyingirwamu sapatu. Bwe naakwata ne sapatu nja zimuliisa. Nasulu taliisanga ku muntu sapatu. I was in a central. Every day ekibuga temwali n'abantu.
wayimiranga ku park line oyita omuntu ali waggulu eri yes ngoyimira navuganga Berenji okuva ku radio 1 mpaka wa Mbaraka 7.5 Berenji zampibwanga muganda wange wali amutabani wa Kapere Musa Kasiringa yazijjayo tuvuga Berenji kuva ku radio 1 kuliko motokezi zokka Simon Sengendo waliwo omulala ya bitano munya ne sergeant abiriga wansi nga ne bananyini motoka mba mayite no ya gundi Simon Sengendo parking out Benz Coupe Rojo besuti akuba santu gwensoko okulaba ayambadde engatto ng'emabiga kisinziro kiri bweru nga sikimanyi engatto ezo bozimanyi za bujozi yayambalanga engatto eyo eno ekavalinga emabega ene inaki naye engatto eyo entwalira obuddo mutunuulira nga ene yatino ngatto style ki naye bwe ngenzi enkola zaalinga ngatto za kiroodi era temanyi ebbeeyi yaayo egula eno emirundi ng'esatu eyo engatto nga Simon Sengendo mumanyi weekend ajja kubye t-shirt kawowo nayingira yasobola golodi omulala mwerabidde yali awo okukusatu sergeant abiriga nga yali wansi abirigo no gbatta mulala yali ali ku first crew ya Amini wana agenda nankani yali ko wireless bitano munya tuvula bafe tweralikira nnyo balabye ebintu bingi mukazi we simanyi oba yavaawo awo opposite nearby olaba webazimbye ye Centenary ku State Square ogira Centenary njiraba webagizimbi bwogivaako ng'otambula oddayo eri wa Sudiri waliwo omwami awo atunda gundi ebifaananyi kabaka obote biki ebifaananyi ebo bimanyi ebiri framed bifaananyi ebigenda mu ofiisi webatunda ebifaananyi awo mukyala wa Abiriga abadde atunda switi awo nga gwe mulimu gwakola naye nga Abiriga yali ku protocol team y'omugod kyala mukyotala mulungi muyitirivu maye abazungu abasudani abasajja bambini abasudani abayagalanga nnyo abakyotala nnyo nga gye nkomezza bonna abasinga batakyotala wali Captain Kamisa ddala nga mulina muwala mulungi muti mukyotala kakati ebintu ebyo lwakifu ebimu tujja tubitunuulira ntuga nti tubitya n'obukulembeze twagala bubeere nga bukyuka mu mirembe tubirabyeko bamaama baffe obuzibu bakoze eki genda enaggulo ojja musiŋŋaanawo mukyala yali eya hostess sebakola mu nnyonyi afumba sumbuusa yali mukyala Brigadier Mariam Mungu oyo gwe bagamba Maria Mungu yali omuzibu yalina order shoot to kill mama mu meeting nga Museveni obota ogundi atese wali Amin shooting awo ne bakwebasa Amin tabuuza ajja munnyonnyola lwaki akushootinze kati mukazi we atunda sumbuusa naye yali mukozi wa nnyonyi ng'akola mu nnyonyi tobuuza okiwulidde ng'akola mu nnyonyi okitegedde so kati wetuddayo wali ku Kyagulanyi ogenda ku malaalo kyeyakola abamu bakiraba bubi kyali kituufu okusinziira ku ggwe oba kyali kikyamu nze ku lwange 10 kituufu ekimu ku kyatujjamu obutafuna buyinza bwaffe nga Buganda kuba Buganda singa yali esigadde etegeerera Uganda singa tulinga Bungereza twalidanga sikaala emengo titwagala sikaala ya muzungu Buganda ng'egaba sikaala abantu ekibayisa Ndeeba Ndeeba manyiwo mu Ndeeba omanyi lwali bayitawo Ndeeba abantu bajjanga ne bakampinga awo ng'abaana baabwe bakula mu lubiri ne bateekawo Endeeba okusobola okunaabirawo Endeeba ozimanyi zendagala n'osima akannya n'oteekamu olulagala n'oyiwamu amazzi n'onaaba lwe bayita oluleeba kati bazisukka ennyini zibeera Endeeba kwe kuva ekiganda ki naye ng'abantu babeera awo okulinda okwogerako ne ku baana baabwe okukola mu lubiri ng'olinganga akola mu lubiri lw'Ebungereza okukola mu lubiri ne bamuga nti ayingidde akola mu lubiri kiwedde teri kuddayo kubonaabona tingoligwana nti akola mu UN musajja gyali oba yakafa gyali ebundi bujju namulaba bamu interviewing yali mukonjo yajja n'asirikira mukama kana namuleta n'akola mu lubiri nawasa n'omukyala muki naye obulungi bwakunnyonnyola obwali mu lubiri tuyinza bukkiriza bw'aba bwalinga mulamu ali myaka 10 naye ayinza okuba nga yakola ki yafa kati nga bubeera mu lubiri
sikala ogifuna. Abo bonna bagundi babawa sikala ne batazitwala butwazi babu mayanja ngega basikala. Sikala ng'ogenda kusomera bweru. Bungereza oyagala kusomera wa Buganda ngekuwa sikala ogenda osomera mu America. Sikala nga weziri baana basomye obulungi. Olwali tesobola gaba kikwaso. Ye Buganda. Tizukipawa. Abazungu beyambise office ya State House Entebbe. Okunitulezanga ki bano bananyini nsi. Abali Entebbe si bananyini nsi, e office ya muzungu. Omuzungu tayagala mwetegerere. Magufuli batandika okwetegera walaba ekyali e Tanzania. Yakola ebintu myaka 5 buli kitu kyonna n'akikola ekigwa. Singa yafuna ogwe 10. Singa Tanzania eri wala. First world ku yali badegenda. Niwe bali mkalakasa. Exactly. Ekyo omuzungu kyayagala ekiri Tanzania. Tayagala kirala. Ekiri buli muntu yonna kyayagala ki. Tayagala kirala omuzungu. Kati bw'omala ogwa mu katego ako. Omuzungu yebaza bwebaza. Sikala ze twagabanga tukyazigaba. Twagabanga tractor. Buganda. Ojitegedde? Teyewola. Yakola boycott wano ne bagigana okukola kinega Buganda ekuba tikiti ya sinja 2 nifuna sente ze yali yeetaaga. Ng'abantu bazigula. Yes. Kakati omuzungu ebyo byonna bimuluma. Kikimu kyayisa Omuganda. Magezi na kwetegeera. Kubanga okusoma baakuleeta. Naye twali twasoma dda era nga tutegeera. Kusoma kwaliwo era nkakasanze singa omuzungu teyajja mu Africa. Buganda yalikoze mmotoka. Yes. Nga ne kakati tekolangayo wadde. Anti kiba kibawo. Emmundu esooka omuzungu gye yaleeta. Agireeta akuba ensolo egwa. Muteesa agampe ku muggo ogwo ngulabe. Agukwata agubajjako. Agutwala ekatwa olaba gundi weegwa kati olaba weegwa. Kano kabaita ka fly over wekagulabawo. Opposite ya waliwo church ekyengulu. Wabaddewo essasa amayinja wabadde amayinja. Eriri yali essasa lya Buganda ekkulu. Muteesa n'aweereza emmundu awo. Muteesa wano. Ne bagikola. Bagenda okuva gye baggwa nga Muteesa akutte emmundu eyiye. N'abadde zeeri naga nti baagikoze abasajja bange. Ne batandika okuyiya amagezi. Bw'onokkiriza abasajja kukola emmundu bajja kujjako. Gwafuuka musango. Okubeera omugezi okukola emmundu mu Buganda gwafuuka musango n'olwaleero genda ofumba essasi. Abaganda baakolanga amasasi agaakubanga ensolo nga bafumba amafumbe. Ffe waffe twaliyo musaba amitanga kityo n'akulabye nga muyizzi ng'afumba amasasi. Kafeera wali n'akulabye awo yaliko ekipinga eno nga anti-movement bamugula bamukola ki naye nga kitaawe yafumbanga amasasi nga ngenda n'entula nawo nga ndaba engeri naye nga ne buto naye nga n'engeri gye yagattagattanga ebintu n'akola essasi nerigenda mwene emmundu naye ngeri essasi alikuba mu kutu enjovu ensolo yonna teyinza kuddamu kukola ki. AK-47 wekikuba okugulu nawe bakuba okugulu otambula n'okugulu okola ki. Liri essasi olikuba okugulu kugenda bugezi kuvaako buki. Abasajja bakolanga amasasi. Zo ne baga nti ogwo musango genda olikole. Be baali badde bagulumiza nti bakole essasi tufunye abasajja abategeevu abatandise okukola amasasi gwali muki. Ne batuleeta institution z'okusoma Makerere. Omuntu ayise Makerere olwaleero ne waba akutta akazindaalo bw'aba yeeyanjwa n'okumwenya akola ki n'omubuuza osomye ekye Makerere nti n'inginiyalingi n'omuga akwata ekyuma kiikyo kolera empiso bwe omusibira mu nnyumba omwaka tayinza kuvaamu na mpiso owe Makerere wa inginiyalingi obakolera ebintu practical ye Nakawa buli yagenda nga yabanga musiru afuse first degree Makerere eriyo kuyiga kuwandiika kulusoma na kulwogera ng'olunyoola byebyo ofuna 0 mu kutegeera ne mu kukola practical. Gye mugenda mu engineering Nakawa eyafunya eyagudde afunye yaddeko gwe batwale Nakawa gye motoka ebyo ne byonna agenda z'omuzungu abaddugavu bazituukiriza nga tebamanyi
tebakola ki nga tebamanyi mwana agende ku technical engeri gye yekoze Busiru ali ku teke namaze bamutwala ate nakola ki technical school zezikoze Korea, South Korea, North Korea, China. Singapore, China zigenze mu technical school soma ki mwana atali ko kusoma ebyo nogenda maaso ngali mu kazigo akola those industrialization fete tujirinda abali bagitandise bafuuka omusango nabafuuka abasiru nkwata otyo omutunga akoze bomu netulika ne musiba buzza wano nti wayo okoze otya naye kati alina kugenda luzira nakalabba kituufu n'omala okola bomu ey'omukebe netulika nebakusanga wano ngaokola bomu my god obulago tolina mu kifo ky'okuyita bakutwale mu science eyi laabu emakerere abasomesa kubanga asomesa yayiga kusomesa akusomesa tayinza kukola bomu naye ku lubaawo agikukozesa bulungi nnyo naye bw'omugandi kwata ku kemika ezo ogikole naye tagikola ki naye nze gwansomesa ate nsobola ogikola ki naye mu kifo ky'okunkwatako oba okukwatako omwana akoze bomu tumutwaliwa naffe tufune ki essasa lyaffe agenda munda ogwo musango kati Africa nerema n'okuwagira technical schools ng'etwala ebigendererwa byabaki by'abazungu ng'eyambisa b'obote ng'ejjawo bwannannyini bw'okutegeera kw'abantu abaali bannannyini ki bannannyini nsi ne tutasobola kumanya nti kati mu kutegeera kwe tulina nti kale tekinologi atulese ki kye tutegeera nti kulima tuguze ensi yonna emmere ekyo kyagaana n'emmere gye tulya kati tugijja eri tulya bumonde bw'e Kenya miyembe gy'e Kenya ennyanya z'e Kenya butungulu Kenya Tanzania kawo Canada tulya kawo Canada nga kawava Canada ali Canada gutoyiza kitegeera kawo yenda goli ava Canada Tanzania not Uganda simple bukatono obunanga ne season buva obubisi ne buva simanya kawo ono weka sese ono weje obutono naye kati ekyo kyokka kitwalde tusobola okutuula mu kyokka kitegeeza n'amini ono ekimukubya bwajja mu buyinza naye yayagala otuukiriza ebigendererwa by'omuddugavu kasi totuukiriza eby'omuddugavu dangerous tebayinza kwogera bulungi naye nze omuntu muwagira abeere dictator singa abeere agasa nga bagamba bwa Lee Kuan Yew he was a dictator ensi yagirekawa Magufuli bwe bagamba he was a dictator ensi abadde agireseewa Amin was a dictator ensi agiteeseewa ensi nawe yagiteeka Amin bulungi nnyo oyinza omugyawo ensi Uganda oyinza omugyawo that topic Amin is a saint of this country era nkugamba Amin yo ne bakola mistake ne bagamba nti bateso a box ya Amin nga tugenda okuba akalo obala abantu bonna bakyagulanyi baleete ya Kyagulanyi baleete ya President Museveni bateeke box ya Amin ekyakutegera kufuna kalulu ani awangula Amin ekyo nkikubudde nekyakutaiza kufuna kalulu nge box weeri ya Amin kubanga n'abaana abato batandika dde okutegeera Amin yakola exactly ezo ziteekewo olabye ojja kwesanga nga Amin atukubye eggoolo so tuleme kwogera bwogezi bigambo ddamu omanye Amin yakola ki yatta abantu fayini bakulembeze bonna basi mu Africa teri atatta after yatta kyeki kyaddako nti yakutukola kino kakati kiri bwe tuddayo wa Kyagulanyi yagenda ku malaalo ekyatugaana okwetegeerera mu Buganda twaddira ekibiina kya Kabaka yekka nekifuuka ekya Buganda kituufu Buganda tutegeerera Uganda ye population ntono omuzungu n'amanya nti ono agudde n'aleeta DP tejjangako ng'eyagala Buganda yali mbi nnyo okusinga ne UPC yajja kulwanyisa Buganda ate nga baga nti DP yali ya Buganda n'Abakatoliki anti kyekyo Omukatoliki is against Protestant era nabano bennyini bamutese baali bakola ebintu nabo nga tebaagala Benedict Kiwanuka abeeremu ki Mukatoliki baleeta oboto Protestant mutesa Protestant ebifuba bigabanye wa presidenti Protestant obulamuzi DP musiraamu genda osale embuzi zo
bali babikoze eki babigabanye so DP teyajja ntize kwagala Buganda yajja kuba Buganda evuyewo yajja kuba kiriki yali Mengo giyita kiriki ekole ki egende kyovula ba statement ya Benikito kyonaga yagamba Obote mugono mwate ebimba kwata bukulembeze mwe nalingenda okuteeba Obote yakuba Mengo ne Beni yali ajja kuba ki ne Beni naye ayogera bwati ekyo kiyayogera yes nga ye Benikito kiwanuka oyo yennyini simuwaayiriza mudde munoonye ebyafaayo n'ebiwandiiko ekyo yakyogera nti Obote kye yakoze nange bakwata bukulembeze kitegeeza ne Beni yali asooka kuba olubiri yali ajja lukuba naye nga Mutesa yamuweerera ng'ate obukyayi yalina bungi yes kakati obukyayi bw'abazungu kati baleta ekibiina kya DP kigise mu ddiini eddiini y'obukatoliki emaze okubuka naki kyobulaba yawangula mu 61 Benikito kiwanuka akalulu akasooka okuwa 61 Benikito yakawangula nga awangula KY awangula UPC n'awangula Buganda olwokuba nti yali nanyini fakita nezira nega nti eganyi tegenda kulonda tejja kubeera mu ebyo abazungu bagate tusobola kukola Uganda nga temuli Buganda ne bazaawo akalulu Benikito era n'akawangula bane bakola omukago babaka 21 bagenda street aba Buganda Mutesa yabalonda si bakalulu bagenda street wa Obote ne bawangulani Benikito UPC nekola government UPC nga ekoze omukago ne kabaka yekka ababaka 21 bonna basinga basalidde ne bayingira UPC bowulira olwaliro bayita basajja ba kabaka bonna namba esinga obungi zo family zonna zayingira UPC yabagula bonna abasinga wasigala nga basatu kwa 21 ne bayingira UPC kakati singa kabaka yekka ekibiina yakitwala n'akiguza bakabaka banne ab'ettoolo n'akiguza n'agenda n'atula ne muganda we Bunyoro entalo ne ziggwawo ze baalina n'ajja n'agenda kuba oyo w'ettoolo yali muganda waffe teyalina buzibu n'agenda mba chiefdom tiba n'ekintu kyaffe tukisigaze bano abasajja tebaali tuyise mu nkwawa kujja kutukola bya busiru bibakoze Uganda mpaka today byali badde tusigalawo nga tuli bulungi naye mistake ekibiina ku kifula kya Buganda kakati bwonenya Kyagulanyi nga anoonya okufuga eggwanga Uganda abakyawa Obote muntu okwo Buganda n'akatundu akatono abattoolo aba Bunyoro oba Obwakabaka majority bwogera ku pasenti ya Uganda ng'oyogera ku Baganda okulonda UPC ebitundu 9% abanayuganda balonda Obote ffe tusigaze ebitundu waga kakati Kyagulanyi alonye okufuga eggwanga Uganda ng'anoonya obululu bw'abantu 8% Obote Kyagulanyi ogenda ku malaalo golo number 1 yabalango golo number 2 yaba abateeso ababulira mu Obote golo number 3 western yonna y'Obote eno bazze kukola kiyiwa President Museveni Busenyi yonna igara Lukunjiri Obote Nyamurunga eno bali ku kyeyo Obote n'alabuka olwaleero ne basimba ne President asimbawo ati Museveni tayinza kuddamu kufuna muntu ng'ali mu nkole ng'Obote azze tasobola kakati gwovuneyo te Kyagulanyi anoonya okufuga eggwanga ng'agenza okunoonya vooti y'abasajja abali emabega waani Obote yes mwagaladde mwakola ensobi Buganda gye yakola yasooka okwesibirawa mu Buganda yes Kyagulanyi akimanyi Obote mubi okuba Buganda ne aze eggwanga Uganda okuligatta n'okufuna obulumu ankole ne mwande abasajja olina okubeera nayo ate tujja kulwana ntalo za nkomeredde Qur'ani etugande ku mugongo gw'omubi ogenda kuvaako omulungi nze sirowooza nko nti oyo Murasta ayinza n'okutuuka mu biseera nga n'ensi eyinza omukola ki muwuliriza etya saakirowoozaako nese mutu yagamba teyakirowoozaako wallahi waliwo abantu okwesiriwaza n'okwegeziwaza kubanga banoonya simpase z'abantu nti bali ku principle bonna bayaayi abamulikaawo namba esinga obungi okugjako musajja we Nubian Lee
eyamugamba tuyingire wali yeyeka n'abasigadde bajja mwegattako bwegasi nga revolution z'abaana bwe zikola ki ni mu ntandikwa bano bonna entalo eziriwo wakati w'ab'ebitiibwa Basiguna Bampuuga baani bonna they went there tukuba kyeyo tufune kaadi tutambule ebintu bwe bikyuka olaba biboogera era bakyukirawo nabo olaba ebigambo bamwolekeza kitegeeza nti bonna tebagendayo nti baali bamwekakasa no surprisire agenda akyusa ggoolo ne bagenda okulaba nti owaayi nti empicha omusajja alina buteeba twate tukimanyi twabali tumbalirawo nti obwogi buli walala so zikyagula kisinza munenya kugenda kubwaka kugenda kumalaalo no okujjako nga tayagala bukulembeze naye bw'abanga kyayoge yeetaaga n'omuntu yenna anaagatta eggwanga entalo zirina okuvaawo ezimu okitegedde entalo zirina okukola ki okuvaawo ezimu eggwanga n'olitambuza lyonna nga liri wamu Obote yakola ebintu bingi siri kukuba lubiri ng'omuntu yakuba olubiri naye ebirungi bibisinga ebingi yabikola naye tuddeyo South Africa ekibiina ekirwanyisa abakabbulu kitandika mu 1912 n'omusaayi bamitanga Rothuri ne bayisibwa bubi nnyo aba South Africa kulembeza abatali kibiina bayisibwa bubi mubwo ne mujja muyingira omulenzi yali omutoluuya Mandela yali boxer amaanyi alina muyivu musajja yasooka okukola kyemba okuyima nti alina kyemba y'omuddugavu ng'eyimira mu kkooti mu mateeka g'aba South Africa tekyali kitono amaanyi genda ng'ayingidde mu kibiina nga bulaba Kyagulanyi bwajja abakulembeze kuba gundi okujja teyali factor Mandela babakwata bukwazi babakwatira mu kkomera babateeseko omusango ogw'okulya mu nsuulukwe bwe gubasinga bagenda kuttibwa bagamba naye ti tugenda mu kkooti naye tukoze tutya ani anaayogera ne bagamba Mandela alina amaanyi si nannyini ki kibiina naye baga nti Mandela akole ki ayogere kasita looya ne bamubuulira n'ebyokwogera tokkiriza omusango kuba omusango bw'ogukkiriza bagenda kututta ki ABCD ayimirira mu kaguli kiyasookerako yakkiriza musango kyebamuganye kiyasookerako abasaayi baga atusse naganze ndi wano ku lulugwa omuzungu kulwanira bwetwaze dembe lyo nekino Mandela bamusibye emyaka 27 yakomawo nanjiriki reconciliation tuteekawo akakiiko k'okusonyiwagana ku myaka 27 gye bamusibye yasiba busungu exactly ke kalembereza South Africa ke yafuna naye nga tega kulowooza Mandela kituna n'agamba nti oyaga tuyagala tuyinza kujja muzungu mu South Africa kituufu eriyo abazungu abalina emyaka 12 talina wamanyi walala South Africa wamanyi exactly kati omutunula mu maaso muga nti agendi wa obusobozi abulina obulemera wano ensi tujja givuunika evuewo eno bamuzannye Mandela ekyo yakiraba n'ataka kusiba busungu buli ne tusonyiwagana ebyaliwo byonna mwaba muvuma tewaliwo yadde yali yeekoonye yadde kati ya gas yali afunye kyokka muvumu oli aleese solution ey'okubeezaawo byemuliko kakati tulina okutunula ewala ne tubuusa Gaalubindi tulina okugaziwa nga tutunulira ensonga nga zino tetutunulira nsonga nga ffe ebimu ku bizibu ebiriwo mu ggwanga Uganda ne Africa oli n'akugamba omanyi President Museveni ensi gy'agijje ekyo ekibuuzo akibuuza lwa nsonga eki yeepimirako ye oyo abuuza mu studio mbiwulira buli lunaku era babagamba naye gw'omanyi President gy'ajja ensi eno ekyo ekibuuzo omanyi lwaki akibuuza yeepimirako nga ye abadde luddawa ye ng'omuntu gw'obadde okola kyoli ku munnamawulire okyabukira boda President akuyise ogenze ku kuru Land Cruiser amanyago ennyumba ekkolo n'abaana basome gye baagala ekyo ekibuuzo lwaki tokibuuza okibuuza obwo bwe buzibu abantu babuuza ebibuuzo ebyo okusinziira ku kye bakola kye bafunyemu gye bamujja ne waali kati exactly nze ntula ne baganda bange bakulu bange bato bange ne mbatunuulira n'ensirika n'okusirika
kituufu wali ludda wa wali ofumba walagi mu kinaana osula kululu ekikibuzo bukibuuza toba era mubanyigirya bwereere gye yali ne waali kati nze okuvuga eggaali nali nsula wa kitange ne nvuga President Museveni ku ggaali singa ebintu byatambula bulungi nga nina minisitule gyenvuga oyinza lwaki sibuuza kibuuzo ekyo goma gye yanzija yansanga avuga ggaali kati ndi minisita kakati ekyo kirese ensi okuwonooneka abantu babuuza ebibuuzo kusinziira ku status kwe yakola ki kwe yali ne waali kati ne waali tazaayo mabega mu kinaana ono okuyingira olukoola kiki ekyali mu lukoola gyotwala embuzi 10 oba ente ezaale omwana gwezadde oguwa neyiddako gusigale wuwo oba gwezadde gusigale oguddako ku ddeeri waliyo omuntu nga alina ente 5 gwe tokimanyi omuntu omu alina ente 5 sekitooleko wali ekibuga ombuuza nga nenkuwa amasimu n'ogenda interview nga abantu muleke ku interview nga ffeffeka abali wano mugende mubuuzeeko ku bantu abaaliwo waali ali myaka 8 ali myaka gya kitange kojjange Sulaiman sekitooleka ali kibuga yagaggawala ntegeera nga mugagga n'olwaliyo n'ebizimba birina enansana biri ku banka ebyo binene byolaba ebiri awo kuli zi banka ebyo bya sekitooleko ali kibuga ogitegedde kakati oyo oyinza omugamba nti President ayinza okubuuza ekibuuzo ekyo atasobola kibuuza kuba yolede yali gende wa mundeke mu kindeke tebali mu 5 gende wa Kakwera yali musajja munyarwanda yafiira Rwanda yali mu 5 bali yeyo wansi kitange sura ayinza okubuuza ekyo ekibuuzo yatugambanga banda bange buli wemba nkomyewo nga musala embuzi tusala embuzi kitabo kiri open buli aleeta embuzi nkazi ng'owandiika endaawo n'ennume ng'owandiika enkoko empanga ng'owandiika waddira ng'asasula naye zonna tekuli yakutunda ayinza okubuuza ekibuuzo ekyo kubanga yali bulungi oyinza okuddira omusajja eyanyiiga nga baasi emulese kigongo entwetwe yasuubulanga ng'alina edduuka asuubula mulimi baasi yamuleka n'anyiiga baasi emuleka etya najja e Kampala yaddeyo n'ettata baasi mpya ayo tasola naye tasola ayinza okubuuza ekibuuzo kakati ebibuuzo ebimu bibuuza wrong people baali bubi kati bali bulungi baafumanga mwenge waffe Rwamata abasajja baalinga wali Peter Karimu yafumbanga walagi afudde general ewaabwe paida tebamanyi nti ono yafuma ne kuwalagi abaddeyo ng'ensi bwajja ensi yonna etuula general ayingidde bizimba birina paida ali afumba mwenge Rwamata oba mujja so kati bwabuuza ekibuuzo bwe kityo abamuntu baganda bayitirivu batoba ne bakulu bange basamba boyi baali batema mbizi basalamala bocha mbuzi Rwamata beba babuuza ebibuuzo ebyo okitegedde weebale nnyo ekyo kitegedde bulungi kubanga abasajja baagala nnyo buuze omanyi president ensajja agijje ekyo ayinza okimbuuza anyone let him come we sit nze kino kikkiriza ne president Museveni bwampa podium sit one on one abuuza ekibuuzo ekyo jamubuulira mugende president Museveni ekibuuzo ky'obuuza kikyamu ensi wagisanga eri wano wagisanga ne kino wagisanga ne kino ffe abaana abaali mu mpya z'abakitaffe nga tuli baana myaka 10 nga toyinza kulinda kitaawe kugulira mpale sente zikungumuka ewaka nga mukolaakola ebintu zikumala ezikungumuka ewaka ng'akutumaatuma zikumala so Uganda yagisanga tetaawa teri bubi mu bizibu ebyatwala mu nsiko tekwaliko bwavu tekwali bwavu ekyo tekiriyo era sikyetaaga nakiwula mu 10 point program Uganda it was not lacked anything temwali ki bwavu eddembe ly'obuntu litandika okwonooneka okugenda ewala ennyo ntalo zaabwe zezireeta ebyo ebintu by'eddembe ly'obuntu okwonooneka sabotaging yamini n'atandika okufuuka ensolo nga namumufuukidde ensolo abadde ayita abantu obote omulumbiddewo mu myezi 2 ndowooza twalonda 8 ogw'e10 January netumutandika sije emyezi 2 n'afuuka ensolo kakati obula nti eddembe ly'omuntu bwe liba lyonooneka naffe tulinamu omukono mu kulyonoona nakyo tekyali kizibu gambye bwavu tekyali kizibu kyaffe
tetwalina bwavu tetwalina njala mu ggwanga Uganda eggwanga Uganda buli muntu yali abantu batemanga enkota 3 4 6 7 8 mulina omulimu mugenda okutambula muwoza agriculture wealth creation babayita zino sente zetuwaayo emyoga ebyo biyitirivu bye bayinaawo muwalimu ekajjere Kalyango no kankudire ku member wa parliament ow'ekiboga bamuyitaani Mutumba aliwo kati ow'ekiboga babiyita Mutumba manyoli waliwo dokita bayani dokita atali kiboga dokita ali wanene waffe eno bw'ojja mu bukomerokomera awo ni Mutumba ekiboga namuwulira ngamba nti I'm so disappointed ng'awaana gavumenti yaffe okuba nti ereese ebintu bingi nnyo Mutumba kitaawe amuzaala Ssetto bamukiseeza yatemanga enkota 10 kitaawe mukulu wa kitaawe muwalimu yatemanga enkota 15 ewe njogera kitange yatemangawo amatooke ze nasasulangayo ssente muto wange oba mukulu wange ali mu Ndeeba gwe bagamba okuvunaana eyakupa church ey'omundeeba oyo aba eiza twenkana ansingako bwe tutyo oyo ow'omundeeba muganda wange mukukula mwami Dodo oyo abantu bakiwulire bulungi ne bamubuuza tweyita munnasingo n'olwaleero omukuba esimu munnasingo oli otya yali wa muganda we nga waabeera muganda we ng'atema enkota 5 6 Dodo yasomangako enkota 10,000 nga mwana mutoze namusasulanga taata nga yagulawo amatooke Dodo yali mukozi wange kankigambe bwe kityo tuli wakati w'emyaka 15 14 13 Dodo asomba amatooke yenna nnyini bizimbe ebiri mu Ndeeba awo taata ampa ssente ntwala okusasula mukulu wa Dodo nannyini matooke ne ssente za Dodo zasombedde genda otuukewo Dodo alina atema enkota mmeka genda mbayovaani ajjawo ekibuuzo ajjawo enjogera y'abana NRS teriiwo tewali nayinza kukola mistake to come to me face to face I know no one eyeba nsobi nnene so ensi bagisanga siteri bubi terina kibizibu kati twalina buzibu bwa bwavu tetwalina buzibu bwa njala tetwalinanga kintu kyonna byonna nze kamwa koogera nalabirizanga mmange Naalongo nenyingira olusuku nentema ya butoko butonotono nembusula mu ggwaatiro nenyingira mu nnyumba nenziba omunnyo nenguteeka mu kataasa nenjiira amatooke netulinda embuzi okudda akawungeezi nga zinsanyusa okugwira amatooke engeri gizigalya kakati kitange yali ku steeki egaba embuzi lwabayingidde ewaka esaawa eno bayinza okumpita nga ali kibuga ku poliisi nti kiki tesula ali mu poliisi nti abadde ki akubye omuzigo lwataawo oba afudde nti amukubidde ki yatonze enkoko ye esaawa zino mu bufunzi bano ensonga zaali ndala ezibatwala mu nsiko ndala tezaali zakutereza Uganda nakitegeera luvannyuma agenda yali ndala si yakutereza Uganda Uganda yo yali eteredde yalina ki nkugambye nkwade ekyokulabirako oyimala oli kwaliko bus Festo Kasamba musajja Munyoro twalinako Sulaiman Serwanga ng'alinako y'omu ku musajja yali abaali basinga bus twalinako omusajja Mutetema ngadda Mutetema we wono bamuyitaani omukulu Kiwanda Suubi yes awe Mutetema nga bus weeri twalina Kigongo ng'alina bus emmotoka bumotoka ez'abantu mu byalo nga buli muntu so aji nze kamwa koogera kitange ajja kuziika mu Busiro avaayo ng'aguze bicycle nja gyogerako nnyo kuba buli mukutu gena gweyongerako abalabi abapya wajja n'eggaali yalina yampa eggaali ewaka naye yajja n'eggaali nga nnungi nnyo mpya Sumako ya Japan sigirabanga nako kakati nagibbanga nengivuga naye ng'omusajja omugezi nalinnyako mu kitaba negiye kuba obutaka saabutegeera
kuba yali nkuba nendoza neninya mukataba obuzi ne bugisamukira bwe yaje n'agituna nabuza nalonga navuga egali ya nalonga mama nzala olwo yali musajja mukambwe nnyo mama teyali resistinga Muhammad yavuga egali yo ate nga mama yali nga mponinga Muhammad pa ku gali ya kitaawo musajja mukambwe pa ku gali yaki nenga olwo kuba ye mama nzala ate nanga kwata bukwase simuwuliriza ate nankuba atudde ne Sabiti ndowooza Muhammad jangu ani yagamba kuvuga egaali yange nakuwa egaali yo lwaki ovuga egaali yange esagala givuga egaali yange baginseera bayogera ekigambo ere mbuza taata bagiguza seremeka nabajinguza 12 zaali nyingi nnyo ezaali nyingi bw'olizifuna oligivuga ayogera ekyo obusente bwajampa mukasa sula matooke genda okola ekintu nze nankadi nakuŋŋaanya dda sente zange olwayogera ekyo adda mu nnyumba nga nzira twaterekanga muno osala wano n'oteekamu n'osala eno wansi muvunya n'oteekamu sente najja n'enkomyezi n'enzimuwa n'azigaana gwe yali naye n'amugaa sula omusajja akyuka mu kitanda takyuka ku lulimi omwana muwe egaali egaali yavuga President Museveni eyo yavuga President Museveni exactly teze goli wajigulira najigula ku sente zange emyaka ejo yes menga egaali eyo gyolaba ng'abaalina egaali ku kyalo ez'omulembe kwaliko Sabiti ng'alina laale kwaliko Kibuuka ng'alina laale Nyenji yalina laale naye nga zo tebazivuga bavuga nga nnyo emmotoka nga kuliko Stone Engaga alina laale nga kuliko musajja wamutanga Sipewo yali akasengako ku kyalo okwo ng'alina laale nanange nsimba laale emyaka gyo 10 nditwala mu katale ate nga n'obubbi tewali ogirekawo n'otambula n'omala w'ekyalo n'ojja n'ogisangawo ne buziba nga tebagibbi emanyi ekyalo kimanyiddwa emayiro 3 ku 3 ogenda gitwalawo you can't take it because ne bwogitwala ebukomero bajja gikwatira yajja kubozera egaali ya mutabani wa gundi ogijjeewa kati kino President Museveni kyayogerako nti ogenda mu nsiko muwanga yabba akalulu teyabba akalulu ke kakinana akalulu akabbibwa bobo nyini President Museveni ng'akyali muvubuka muto yali ava e Tanzania bwe baali bali e Moshi ebyo mbijja ku Israeli Mayengo bwe baatuula abantu ababiri tebaafuna position muwanga ne President Museveni tebafuna ki position Mayengo n'abanne baleeta ekitooyo bagana naye abasajja bano balwanye nnyo enkyukakyuka bagirimu nnyo wakati baliwa nga tebalina bakola ki webali bakunjawo akakiiko ka Military Commission muwanga agakulembera ono abeera vice waako babawadde position mu bufunze bajja okuva e Tanzania President Museveni yamanya ebigenda mu maaso byonna nti bali bakomyawo ani Obote naye nga yetayinza kulwanirawa n'Obote yali maanyi yali azza Obote yali Nyerere amagye agali Obote gaali ga Nyerere kati kitegeeza gwe naawe oddira anda toyinza kulwanaganirawa kituufu obeera olaba nti yawandiika nnyo amagye mu Furonasa wansi ng'ajja najja n'ekikosi ekikola ki ekiwera kati bwatuuka wano yali vice president naye nga talina buyinza vice chairman waka akakiiko yali minister of defense naye nga ebigenda mu maaso byonna abikola ki abimanyi kyovula yakugamba nti bemunabba akalulu yagenda mu nsiko ate nga ye yatakyayagala Obote abeere mukulembeze kakati agendayo okugenda mu nsiko yaliwo naye ng'ekigendererwa nina okuba n'ensonga entuufu gye ngenda okuguza bannansi siyinza genda mu nsiko bifo alina kusooka kubba kalulu nobaga bannaye abbe akalulu k'Abaganda tebabba kalulu ke babba kasemwogerere ye bwe yali yeesimbawo bagenda boogera gundi yatiikawo ababaka bameka be yasimbawo yayisa omubaka omusimpase vote Kiyonga olubatto wa DP ono Kiyonga n'akola ki ye mubaka yayitawo yekka kati mu kugenda mu nsiko ate naye bano baali batandise omulabamu ebituli kubajjukira bamukwatirako ekireka
ngayagala kulwana ndoza yali ne family ndoza yali atwala family ejijja wano nene bamukwata ku road block ekireka wano baganda bere bamununula bataba abalinga batabani be bakasaasira Salim Sale Rwejema ono president we Rwanda abali babode private guard bibi bamuyamba okumujja ku road block wa kenenga kubakwata te minister of defense nenga bali obutemu tebonna bakubeera bwangu nnyo na nerizo ne mukwaso muteeka munda tekola ki teriiwo nnyo kakati natadde ku kitegeera nti kati wano wendi sina wo kusinza kubeera wo ndi kyennyanja kiwugira mazzi ni wano amazzi gatandise okukalira nvuddewo ntya kakati kubaga nja kugenda mu nsiko tegeza akalulu kano yali mmanduso akaluke baba tekaali kake lwaki yanyiiga nnyo ye bwe yadda lwaki teyakazza soko kwate emyaka gyo gye baakola ki omusango gwa Semoge n'olwate gwasalwa yafa Semusale ogwakira lwaki teyaguzza ne gusalwa ne bafazale bamukompensatinga kuba obuyinza abukola ki abulina ti yaguwa bana kati sigusalwanga kakati kugenda mu nsiko. It was another agenda. Mungu ampadde chance nfunye bagenda okumpagirira kubanga singa yaje Luweero nga tebanna bakubba kalulu bali bajjamu kwata bukwasi bamusibe ngambozi bamuzeeye Obote yaze kola kikuba first of all bali bakimanyi nti wa UPC okitegedde kakati wa UPC ogiye waffe oyagala tussa bakuzaayo buzawa naye kati nakola chance ng'omubazi obulungi era time eyo yagibala kubanga bamala okuba akalulu yagula sengenge naddayo ewaabwe n'atandika okusiba faamu yaabwe naye fula nti agenda babuuza Obote abuuza ono aliwa nti yako wadde ali mu faamu agenda kulunda n'amanya tumumaze ali ku password eno ekole ki era Obote bamubuuza nsobi ki mu bulamu bwo gye wejjusa butakwata Museveni we yagambira ntajagenda mu nsiko that's my mistake gyali regulating obulamu bwe bwonna ekyo ekigambo kyobola ye President Museveni ate yetagezesa woyogereramu akantu bwe kati kubanga amanyi kyoyogera oba okiyina mu mutima togaba kyotolina okitegedde kati nga tumaliza ku nsonga eyo waliwo abangambye nti President Museveni Obote azannya paati nnene ekisooka President Museveni okuba kyali olwaleero Obote nawe yazanyira paati yonna President Museveni okuba kyali kati ekisookera ddala President Museveni ng'akyali mwana muto mu 1960 nezigenda waggulu yali kada wa UPC era yesimbawo okukone mu mbalo omwo ng'ali n'omwami bamuta Inkombe Pambara ne bamuwangula nga UC UPC bw'amaliriza n'agenda okusoma e Tanzania bw'akola poem gye yasooka okukola before mu 1967 Nyerere yamwagala nnyo bw'amaliza omuliro mwagala nnyo bwe bamuwamba mu 7 n'atandikawo okulwanyisa Amini n'alemererwa omwafiira abantu mu Maruko Estate wa Maumbe Mukwana omwafiira Black Mwesigwa ne Sam Black naddayo nadde Tanzania n'atandika okusomesa nga bw'ali mu underground bw'amala okubeera mu underground era ye akugamba bwe yalinga atambuza emirimu gye bamuyitanga Golden Dealer nga ye yeeyita musuubuzi waki wa golodi yambulira mu yeekwekanga ninga bw'atambuza ebintu underground ebyo bigambo bye bw'atambuza ebintu underground ye bw'amala okugenda e Tanzania olutalo nga lutandise bano bonna abadduka muno baali batema manda Tabora kati Amini akola ensobi amagye ga Amini gakola ensobi nga Tanzania talina bweyinza kulumba Uganda mu protocol eyaliwo eye neighboring country okutabaala munno nga talina musango kati nga abasajja gye bali abasirikale bawita Ojoko batitokero n'abalala babaziriyo kati nga tebalina mulimu ne bagenda Tabora batandika okutema amanda nga batunda amanda gaabwe bookya amanda ne batunda amanda Amini yakola mistake butabika alumba Kagera Mukama Katonda agamba Nyerere agamba Mukama Katonda ondeetedde guno omukisa yagamba ensonga njirina obusobozi mbulina n'ensonga njirina ngenda kuba Amini Amini amanyi ememanyi na naffe tukimanyi n'ensi yonna ekimanyi Tanzania teyinza kubaani ensi ne ziyamba Tanzania ensi 9 zi super power yes ne ziwa Nyerere kisooka yalina amagi amatendeke
twalinako abasajja abaali bamulwanyisa abacyoli bonna ne bakkirira n'abaganda abaali ababbi abaava wano bamuwanga ababbi ebintu abini bye yagoba wano bonna ne bagenda ne bagwawa e Tanzania ne bakuba Amini n'akolaki n'avaako kakati bakuba Amini n'avaako before ngambe nti banaamukuba mu 7 President Museveni amala okusoma agamba Nyerere mmaze okusoma siina mulimu siina mulimu nti toyina mulimu nti siina mulimu akwata essimu agikubirira Obote omwana ono bwati ne bwati nti mwana mugezi muwe omulimu ajja naye ate muwe omulimu mu ofiisi yo recommendation ogira muwe omulimu mu ofiisi genda olimise no muwe omulimu mu ofiisi yo essimu agikuba n'ereeta n'ebbaluwa ngimukoze eki ndimuwandiikidde najja n'afuna omulimu nga namba 3 Obote number 1 Odogo Nochinyi number 2 Museveni number 3 mu State House ku research bayita research desk nenga eyo office Budgetary General Service Unit yali intelligence y'abazungu gye bakola ki muva bino byonna State Research evuumu CMI zivuumu ebibinde ebyo byonna byonna ebiketsi biva mu GSU omulenzi w'emyaka 2 nga Munyankole yali president ne kazini we ekyo kiyita kitono ekyo se kitini era kye kimu kyayisaani Amini mwaka gumu Amini n'abateddula eyo point gyatayogere ya mukyayisa Amini bwe nali badde nze saali mwagadde ageze ku mugaati ona abatendula mwaka gumu nange saali mwagadde ne bwe nali badde nze nali saali mukoze eki nali mukyayi okunzikya ku mugaati ogwo nze omuntu eyakula nga siina ngatto kitange teyebakanga mu mufaliso yebaka ku ttaka asula mu nju ya ssubi nyingidde State House onfulumya I can't kiba kibi nnyo ekyo simunenya era muwagira obutayagalaani ayina reason ye ng'omuntu kakati bw'avaayo yali kada wa UPC yesimbawo ku kadi ya UPC mu nkole yetegedde baasibanga kololo ye ono omwami yani bakamulegeya abo bonna boolaba obedika sono musibe naye waliwo mukamulegeya muzeeyi omusiraamu wali aba mitabedi kamulegeya naye kati obuvaako awo oleetebwa ono Ruhakana Rugunda and a group abo nabe baali abanusu be baali bakada baani Obote kakati tulina oga nti yazanya paati nene Obote yasooka omulaga obulungi bwa State House ekyo tekiriiko kibuuzo kyova olaba nze ku lwange nanenya President Museveni bwe yayita Obote swine nze nina ebintu bingi omuntu waba ayinako eyakuteekamu kavaluwinge so mu nsonga eyo ekyo saakiwagira kubanga n'okulaba nti President ffe tumufuna okubeerawo Obote yateekamu omukono osanga abamuwagira titwali musanze naye yateekamu ki kati okumuvaamu paati 2 yatandika kumulabanga naye agenda y'obukulembeze akikola ki kubanga yawandiika amagye mangi yatandika omulaba nti omwana ono ayina ennyonta y'obuki y'obukulembeze era asindika mugwisa ku front line genda olabe ono akola ki agenda okutuuka awo entunga mu kitwe n'amugamba nti awandiika amagye awandiika kabereegi n'amugamba tofaayo tetujja kulwana ntalo 2 mu ki kubanga Obote mu kujja baamukweka emabega ng'Abaganda balina okuwagira olutalo bwe munaaleeta Obote ku front tetulina buwagizi ne baleeta Professor Lule naye Obote ono Museveni yali akimanyi nti ono kiwaani kuba ye yakirimu okuva emabega kakati anamanyi nti Abaganda baagala Lule batandikawo ekibiina kyabwe ne beegatta Popular Resistance Army esooka yali yiye naani ne Lule ono yali vice oli yali chairman ono nga yakulira amagye abala ye mubazi naye ate nga mu kumujja ku bukulembeze era alina mu contribution entebe nga bamujja mu bukulembeze kuba yaleeta binaayisa abo nabe binaayisa baakyawadde Abaganda tebaagala kumanya omanyi lwaki bonna baakyawadde ate naddala ebinaayisa yali yakyawanyi Buganda naye ngaekimu kyayisa Buganda oba nkyogere oba nkireke kyogere ekiba kisoboka ekimu kyayisa Buganda binaayisa
yali supposed okubeera kabaka wa Buganda. Ali mu lulyo lulangira. Abantu tebayinza kitegeera, bayinza okumpita omulalu. Binayisa Kabaka Daudi Chwa yali agenda kuwasa maama wa Binayisa. Ejjiri ya Binayisa liri mu lubuto lwani? Lwa maama. Kabaka agenda kuwasani? Maama. Wani? Wa Binayisa. Abaganda batula baganedda. Baganda tajja kuwasa maama wa Binayisa. Ajja kuzaala azaala omulangira ng'omutwe gumulinga omugaati. Mayi Binayisa ino omutwe munene nnyo. Famire yali ezaala emitwe miki. Kati olubuto lwali lwa kabaka. Ye yamufuna already akyali muwala. Akyali muwala. Naye proposal nga mu kuwasa bwala baaliwo. Nga Daudi kyagenda kuwasa maama wani mu bawala abaali awo mu layini tiyamuwasera teyamwagala naye mu bala abali mu layini ono yaliko maama wa Binayisa yaliko. Kati Abaganda baganedda eyo family ezaala emitwe eminene tujja kubana mulangira na mutwe ga papaali babulemesa ye kanoni taata we awasani maama wa Binayisa azaala Binayisa. Kitegeeza singa ono yawasa maama Binayisa, Binayisa yali kubeera ki mu jjirya nnyina Binayisa baakimugamba kyamunyiga n'abakyawa nnyunnyu yo n'akyawa ki ensonga nagaye asaye ne bansuba n'obwakabaka so nga bwe kyadde nga kituufu n'omuntu gwa Binayisa ogulaba family mulimu family zitulamu Buganda etunula negoberera emabega eyo tewali basezi tewali bagoba nsimbu ne family ezaffe zibikola lwakuba nti ebintu byakyuka olwaleero naye bana bagendanga okusportinga abaana bagendanga mu family eyo nti agundi ebulemezi gyali family agimanyi n'agenda n'agikolako background check nti abagwa ensimbu tebawasaayo kati ate ku kabaka kate background check awe beera y'amaanyi kati ebintu bwe bijja bigenda bikola ki kati Binayisa bw'asoma n'abeera ebintu yuvalaba yalwanyisa nnyo obwakabaka ne constitution gimuyita Pigeonhole constitution gyeyakola ekiro ekimu naye yali musajja mugezi kyova bamuyita Kyusi yali mu kakiiko k'obwamateeka bwa Queen wa Bungereza. Kyusi kigeza Queen's Council. Yes. Yawangala n'omusango gwali gulimye abantu e Bungereza yedda. Okunga yalina bungi. Yali mugezi nnyo omusango gwali mu abazungu bonna n'aguwangula. Ati aje njala tukome wano kwene ensonga